twalifuna okubasabira bbeiro era bbeiro gye mulaba gye twasaba gye nafunirako nange okutiisibwatiisibwa emotoka yange okukubibwa emipiira eyo bbeiro omulamuzi mwamulamu owokubiri yaddako gwe baagiwa omupya owekitiibwa eyanze Lawrence n'agaana okubawa bbeiro. Yes, ku Prejan Media tugamba subscribinga onyigena akade osobola okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, olunaku olwaleero amawulire era getuze nago oba updates zetukuleetedde z'omukyala amanyiddwa nga Shamim Malende. Omukyala ono kigambibwa okuba nti okuva mu nkambi eya National Unity Platform naddala abantu ab'enjawulo abamuli ku lusegere bagamba nti omukyala ono mwetaaga abantu yonna gye muli mugezeeko okubanga mumuwa essaala oba mugezeeko okubanga mumusabira olw'ensonga nti Shamim Malende ng'ono ye Woman MP ow'e Kampala abadde ku kitanda yafuna ekirwadde kye bagezaako okubanga bajjanjaba naye nga tebakitegeera nti abadde ku kitanda okumala ennaku eziwerako. Abadde ku kitanda okumala ennaku eziwerako era nga bagezaako okubanga bamuwa treatment eyegasa naye nga bambi omukyalo ono tanna respondinga bulungi nnyo ku treatment olw'ensonga nti ekirwadde kyo kimubala embirizi. Ffenna tumanyi nti emabegakaawo weeks oba emyezi egiyise emitonotono abantu ab'enjawulo bavangayo naddala aba bloggers aba National Unity Platform omuli omukulu kojja omugezi n'abantu ne Kajubi Fred n'abantu ab'enjawulo ne bagamba omukyalo ono Shamim Malende nti omusango ogwa Ssegirinya guno omukyalo ono gwe yali ayimiriddemu guyinza omuleetera obuzibu oba guyinza n'okumussa. Abamu ne batuuka ne bagamba nti Shamim Malende kyokoze okikoze era ffenna tukakasizza nti oyiyeewo omubiri ku lwa Ssegirinya n'omukulu Alan Sewanyana naye ne bamugamba nti ffe tukkiriza oba twakkiriza ne tusaddaaka abo ababiri basobole okubanga at least bo tubawaayo oba muzeeyi ayagala ki oba ayagala ki ffe twabasaddaaka ne tubamuwa naye omusango ogwo gezaako ogugjamu ekigere era nga kigambibwa okuba nti okusinziira ku Shamim Malende abantu bangi ab'enjawulo baavaayo ne bamukubiranga n'amasimu abamu abamutiisatiisa waba teyesonyiye musango ogwo ne bagamba nti bajja mutuusaako obulabe era twalaba omukyalo ono yali agenda e Masaka mu kooti emmotoka ye bagikuba emipiira abantu bataategeera era neerekeraawo okubanga etambula. So omukyalo ono abadde ayita mu buzibu bungi naye ate mwattu kyennyamiza okuba nti ate essaawa zino ali ku ndiri. Ekyewuunyizza nnyo abantu ab'enjawulo mu nkambi ya National Unity Platform omanyi essaawa zino mu ggwanga erya Uganda obutwa butambulanga obutwa mwattu oyinza okuba omukyala osanga balina gye baabumutegera naye nga ffe tusaba busabi asobole okuba nga awona bulungi nnyo olw'ensonga nti eggwanga nga Uganda likyamwetaagira ddala omukyalo oyo amanyiddwa nga Shamim Malende. Kale ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga omulimu gw'okusubscribinga onyige n'akade oleme kubanga osubwa.